nangaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu katigwo masira nkwaniriza nnyo omulungi atulaba webale nnyo webayeddala ssebo webale nnyo webayeddala nnyabo program ebintu bizibu nga bulijjo nze Nassali Lydia kujja kutuusaako nga n'olunaku olwaleero bannange tuzze n'emboozi abasinga mwajabeko ku mikutu abamuyinza okuba temunakola ki kumulabako mutono naye nga nzize n'omuyimbi Daudi Mugema abasinga obungi mumumanyi naye akatambi kalabise ffenna ne tutya nnyo netugamba bannange kiki kino essimu ze nasinza okufunda banga Nassali badde oyogera nnyo ku ddogo mu bayimbi omwana tebabanga bamuloze nga tetukola ki nga tetumanyi ne bagamba bannange ne bagamba naye katumunoonye ye kennyini atubulire naye nga bawulidde bubi abalabye kagamba message ze nafunye nga mpitirivu nnyo kate nkunoonye mu kiro ne mugamba nange munsaasire sigenda munoonya mu kiro obudde buzibye naye nja kugezaako ate olunaku olunaddako kale ye Daudi Mugema ng'oteesa olunaku olwaleero kigere kyatisiza nnyo abantu bwe bakirabye so yensonga etulese wano eno ssebo onyonyole abantu buzibu ki obwakutuuseeko kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwo n'ebisingako awo tukwaniriza nnyo kale mwenyenazi alabya Data TV isaba amanya nze Daudi Mugema omuyimbi wammwe ni mugonvugonvu nkulaba naye nebaza Mukama okubanga ampadde omukisa okubanga nsobodde okujjako wano kuba mabegaawo kibadde kibi kibadde bantambuliza mu kagaali kugulu kuno nakuno nannemidde emyaka 3 okuva 2020 naye nafuna obuzibu ne bansiba mu 2018 nali nnyimbi oluyimba olwali against the government lwe bayita Wummula Wummula yaliwo oluyimba olwo lwakyaka nnyo mu kiseera Dr. Besigye kati lugenda lutyaye ogamba okoze bingi naye Wummula ekiseera kyo kituuse ssebo tuviire wadde onoogaana naye manya kino awafiira omuzira tewaba nsiitaano kati oluyimba olwo lwakola mu kampeyini za Dr. Besigye era nze ne Adamu Mulwana omugenzi ffe twali abayimbi be naye bankwata ne producer wange producer Jona era bayira ne studio ye ne babitwala ebintu mwaka mulamba kati nze ne banzijawo ne bantwala ekireka Seemwali ekireka awo nabonaabonerawo nnyo alaba zino enkovu zino ebyo byali nkovu za bidomola nga banjokya bidomola limba kakati olunaku lumu lwali ku makya omusajja yajjanga ku makya ng'alinga mpa mmere naye ng'abantulugunya yasooka n'asiba ettaffaali erya 99 n'alisibako omuguwa n'ansiba ku busajja bwange nga ngambye nsitame ate n'amaana ngamba nnyimirire kiki ekyantukusa nnyo era ndagenda okuva mu kkomera nga nfuka musaayi okumala wiiki 3 era luwa omusajja bamuyita Haji Badru Kakule ne Lulowa paka lasiti be banzijanjaba akati kwolwo omusajja yajja n'ebbaafu eyo ng'eri mu mazzi ng'aga bulijjo nangamba linnyoomu kati mala kyesimbageza nankuba oluyi nangamba linnyoomu bwe nalinnyamu nalinga alinnye mu bbala ng'omanyi omuzira balaafu ng'ebigere byonna byonna bigira bigezi biti binyenyeera era byasonyerera dakika nga 3
nekigwa Elias Lukwago ne bajja ne bajaluuna ne bakwefulukuta abo baani ne baneeyimira ne nvaayo mukomera nga sina kizibu kyonna era ogwo omwaka ne gutambula nga sina mutawaana kati ebbanga eryaddako amagulu negatanga okubeera nga nsiiwe mu bigere nga ninga alina obugeregere nga gavaamu amazzi kuno kwe kwasooka nekuleeta obubwanga nga boga nti omuntu ayidde omuliro kati nga bukaabika tekafuuka bbwa nekiba kibi nnyo n'okusinga kino bulimba yes ne bandagira mu Cancer Institute e Mulago nengenda mu Cancer Institute ne banteekako chemotherapy ne bansala cycles 6 era abangobereye abamanyi waliwo ebbanga nayambaliranga enkofiira nga eva nyambala nkofiira tegaali malala wabula nali siina wadde akooya ku mubiri chemotherapy bwegibeerako ekwokya omubiri gwonna kati sayiko omukaaga ezo wezaggwako ekigenda nekidamu nekitaneera ne banyongera cycles 4 nekidamu nekitana ne banyongera endala 4 nekikala kino nekikwatibwa ne baddamu nebansala cycles 6 bige bagamba nti cycles 6 ofuna leero noyisa weeks 3 noddamu nofuna noyisa weeks 3 noddamu nofuna nalaba otyo kiba kitegeeza ekiba mu myezi nga 5 cycles 6 ne bakusalira 4 giba mu myezi nga 3 n'ekitundu ogwo mwaka nenkuba ebbali wali nenkwata omulala so kati lumu mba ndi awo e Mulago waliwo dokita nga jjukira omufuuse wawaka ngamba naye naye tonjogera nemugamba nti ati lwaki nanga waliwo omusajja gwe mmanyi naye Wahabu naye nze mukyala wange yalina kansa w'omugwa n'abaana netumutekalirira netukola buli kibi byonna neyagaana naye omusajja oyo yamuwonya nangamba naye aseeramu naye gwe ndaba nga alina obusobozi obusobola okukola ki mukubireko nebyampa enamba ye nemukubira nampita ku ddwaliro nengendayo netugulawo fayiro nangamba ngenda kusooka nazijjako omanyi Ahabu naye ebintu byakola binga bya kizungu nakatolaba nena kanula ampisaamu kanula ampisaako eddagala ly'amazzi naye nga lya Abu yes era nanzijjako tesisi zonna musulo biki byonna musaayi nagamba kati ngenda kukuddamu okuba olweggulo nkubuulire nankubya nangamba olina kansa nangamba naye kansa zezimu ku ndwadde zensinga okukola ki okuwonya nangamba ngenda kujjanjaba mirundi eki 3 naye buli mulundi gwa milioni 6,800 milioni 6,800 nangamba bwomala ogende bakebere bakana kusanga ne kanso ojja kujja nzikuddize sente zo atyo kyengamba n'enviri nezinva ku mutwe kuba jjukira nali maze ebbanga sikola amagulu gano ge gayimba lemba newaliriza nnyo ng'omukolo kuba gweyambadde ekkanzu naye era ekigere mala kumira peinikiira ate era bwenvaayo nekinnuma nnyo nensooka nvaayo kubanga nali sizirina ssente nenzaayo e Mulago era ne banza ku kemo musajja nangamba naye wandibadde oyiiya kubanga kemo bwasukka mu mubiri gwo ayokya ekibumba wamaanyi nanga ate ne kemo nayo kubasiima musaayi labika simanyi naye kuba banno bwe mwatandika bawo bali ku review kuba balina kye bakola ku Cancer Institute bamala okuwa ntugeze ebbwa ne likala bakugamba nti isaawo weekisi 3 okomewo for review nodda wiiki 3 ne bagamba isaawo emyezi 3 for review era ngaokoma bakebezi kati ne bagenda bakuwa mwaka 2 mpaka ne bagamba kati oli cancer free
Nanga tiba bonna bali ku review ya mwaka naye gwate bulojjo obeera ku treatment kati ekigere binagenda ku psycho era neggwako era nga kitabuka butabusi engamba akanjiye ng'omusajja nembaako mikono gyange nayo gyanajjo wali omusajja muta David Okalenda awo nanzirukira nampaayo akakadde nengatta galule nampaayo edikezo naye nampaayo nerutalo nengenda nensasula ku treatment banataleka ku treatment ekigere nekikwata nekibanga kitandisa okuwonera ddala eno side eno wahabo yeah. kati ate nenzikattiramu kuba nali sirina ssente era kiva lwaki kiri yakitinze bwe kiti nekiddamu nekitabuka buto musajja aŋŋamba era benaddayo naŋŋamba eno ewoningi gyenkuwadde esemba kansa bulwadde bubi bwobwo tukwatako tolina bota mpaka obugusizza naye buli obuleka budda n'amaanyi mangi nange kati nkakasa nti tugenda kuyimiriza mu ddoozi nemugamba tugenda kuyimiriza naye nga ekyamazima mulimba kubanga nange sente era kati okusinda buka video bukabadde lwakuba nti nkisibyeko bava kidressinga yakidressinze era enjawulo weeri kubanga luli nali ntambulira mu kagaali naye kati nnimirira ku magulu gange nensimbamu wadde mba nyina pain naye nga sikyalina eri kuba luli nali sisobola nga ne bwompa omuggo nga sisobola naye kati nsobola okutambula nga sirina muggo wadde nga nyina pain naye bwa terina kala bulungi naye waliwo enjawulo so yembeera mwendi kati obuzibu bwennina doozi bansalira emirundi 3 doozi esooka naali sasulako obukadde 4 bamanja $2,800 ku doozi esooka naye nga nyina naziri 13 eza doozi emmeka 2 so nayita mukwano gwange kwefe okutayankubya nemugamba ndi waka ni mulwadde bajja n'agamba oli musibo kati sente tugenda zijjawo n'osiika n'obulwadde bwoti nemugamba nange abantu abamu ffe mu ati eno boogera ekintu abamu balowooza boonoonya feemu nemugamba naye nasirika anti muna abantu abamu balowooza mbu omuyimbi bakaseera baba bakola stand balowooza stand so nangamba kituteeke public osobola okufuna abantu abakuyamba waliwo abantu abakwagala naye nga bo bamanyi oli mu mbeera nnungi waliyo abazira kisa basobola okudduukirira singa oba ovuddeyo ne weekubira enduulu okusinga lwofa ne bagamba nti atayogera kati n'agamba leka abawagizi bwebawa omukisa ayina kyasobola akujjanjabe bwe binaaba biganye bajja kuba bamativu okusinga lwe bajja kugamba nti Mugema afudde nga buli muntu abadde agamba yalwala ddi ensonga lwaki era Dr. Kwefu yava ewange yasooka okupostinga akantu ako nali sibipositingangako nze nga nfa kisiiri n'obulumi bwange n'abipositinga abantu ne bakola ki so kati kyansi gyenninga ayinawo gyendaba yakufuna sente za musajja ono kuba yakuwa assurance tiogenda kuwona kuba obulwadde obunomu bwa kansa buzibu kusipidi kubukulira ndala tibusaana kusiriikirizaamu so nva waggulu nga nkubira abantu omulanga alina kyasobola Nyambe ataasa obulamu bwange kubanga ekyamazima bo tewali bwesifuna sente zongenda kufa kuba ye kansa buli muntu akimanyi kyategeeza kubanga bwava kugulu nga bakutemyeko ate akwata kulala ontegeera so nkubira bannabyabufuzi benayimbiranga mwami Elias Lukwago nakuyimbye n'oluyimba olulimu n'erinnya lye era nayambadde ku National Theatre bamulabe nga neebaza nagenda ku National Theatre nga nayambadde stocks nampita nanneebaza naye teyamanya bulumi bwe nalimu kano Besigye go wantusa n'eruzira nsaba baka n'olukutukako onnyambe
mwami Kawali abo beka nze nakuyimbira ngo ononya bwa kalulu ka kansala netuwangula ne nkuyimbira ngo ononya bwa MP netuwangula sabo nzirukirire Maama Fiina oyo ye ndi omu ku bayimbi be kuba yansangako n'angamba oluyimba lwa Katonda abanaku teye bakalumukolera nnyo era n'akwata ne ssente enkalu n'azimpa nga ndi mulamu kati mpise ku mukutu guno Maama Fiina nga nkusaba nakulabako okugamba wako okuyamba naye nsaba mbeeremu kuba osemberako waaki onyambe lumu nanzijanjaba nja kufa ndi mumativu nkola n'emikwano gyange egyali jambulako oba nga nabanyiiza munsonyiwe naye alina kyasobola nyambe nga nkyasobola okusinga lwe banazireeta ate nga nfudde kubanga abantu omuntu bwafa ate basona amabugo ne gatuuka ne miliyoni 4 ate nga olunaana tegagenda tuukayo nga ate wano nze neetaaga miliyoni 2 ate nabiri tegakyawera kuba twasulako dde nnya nebaza abakulu abambeereddewo mu sulaga eno nga tunaba nakujja mu kamera ngaomwami Lowa Paka Lasti mwami David Okalenda Eddie Kenzo David Lutalo Dr. Kwefulukuta Bambi Munyambe mwebale saba mungere temukoowa n'abalala mwenna abadde banyamba mwebale nnyo naye oba kikkirizibwa nsobola okusoma enamba kubasobola okunyambira nina enamba ziri 2 waliwo enamba ya Dr. Kwefulukuta 0704 31 22 71 0704 31 22 71 eri mumanya g'abakulu Mpaji Jackson Dr. Kwefulukuta abajja zituusa bulungi kati neyange personally eri 0708 71 0808 0704 71 0808 eritamanya kyeyo ereta gange Daudi Mugema so mbasaba buli alina kyasobodde anyambe tamanya leero kiri wange nkya kisobola okubeera ewo naye obulamu bwempitamu kyamazima si bulungi abamu okumanya abantu bazibu era balabye ne kavidiyo abalala ne bagamba mbeera ndi mu stand kati omu ne mubuuza nti kati batemyeko omutwe gwange ne bagutuusa ku kigere kiri ekirwadde abantu balina ebintu bye bazanyiramu endasuli y'okuyimba kuno bagitegeera naye siraagiyingira kubanga omuntu asobola n'okufa nga abantu bagamba alimba kati ng'ojjeko nze nnyina ebbwa bwe riti waliwo omuntu okusobola okuba nga mulwadde naye ne bagamba oyo ali mu bubadi kyokka bwamala okufa ne bagamba kati mulwana atoba bulwadde myaka ebiri so mbasaba nga bwe nkyalina obusobozi obuwona ngezeseemu munyambe ngezese ku ddoozi eno ndabe ate bagambe si ddogo nga bwe mukirowooza no bannaye twali ddogo limala myaka 3 si ddogo ekituufu obulwadde bunnuma bwa kansa naye tuli lwaki oyambala kano akakomo ino blessing just kanakomo lwaki kabadde ki nange nakalina ne bakanzibako bwe kati ogwe wakajjawa akati nsaba banyambe nange nzeemu bulamu nga bwe nalimu ojja kuddawo so abadde bagamba mu stand kwazimba okuva eno paka eno gwe nolabye kino naye nabeerako nga guno kulwadde nakuno wakutandise so ngenza okujja okusaba bannayuganda banyambe nsoose kwerwanako ogezezaako nsaba Mukama Katonda abampeera omukisa emboozi yange beekutteko gwe nanyiiza ng'olaba emboozi yange eno obusungu buteeke ku bbali onsaasire kama bawo tukyagenda mu maaso tukyalina bingi bye tulina okwogerako naye kale olwakadde tugendagendako mu kuwummulamu bwe tukomawo olw'okuba tusoose n'ekizibu kyaffe still njagala kuddako ku sayidi eri kubanga mumanyidde nnyo mu kuyimba twogereko ku sayidi eyo mwongere okumutegeerera ddala omuntu ono yaani kuva eri paka waneeno wetukola ki paka waneeno wetuli kati omulemu tebaako
nangaba kusibudde naye bbali weraga nti ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu atiko masira ogwali omusulu atiko masira Embeera tempisizza bulungi.